beiro nembaddewo oba waliwo okwegayirira gavumenti. Ekibaddewo kyekyokutegeeza gavumenti kati ensonga zino zirabika zivudde mu mateeka kati zifuuse nga byabufuzi. Mu luzungu tukiyita tekyali prosecution. Bw'owaabiddwa bagenda kuwoza omusango wabula kati bakunyigiriza lwa byabufuzi byo. Nga minisita w'amateeka mulimo gwange kutegeeza gavumenti embeera eri mu bantu n'okugiwabula. Sigenda kwogera bingi bye nakola. Mujjukira nagamba nti ebimu tujja kubikolera mabega wa kawunta. Nga balooya tuteesa. Naye nga buli kye tukola kirina kubeera mu mateeka. Omusango gukyaliwo. Ng'akalulu ka 2021 kaakaggwa. Twateesa nga iPod. Ne bayimbula abantu abasukka mu 7. Nakati tebanabana kutwebaza. Ababaka abo nabakyalira nagenda ne mwesigwa. Gasinafuuka minisita. Maama wa Ssegirinya yansanga ku parliament gasinafuuka minisita n'aneegayirira. Olwayingira office ya justice ye yasooka okujja. N'olwekyo byenkola sibikola lwa byabufuzi. Naye buli munnayuganda alina okuwulira obulumi okulaba nga abaana bo bawulira bubi, oli mukomera, toli nabo, famire yo yonna yonna. N'olwekyo tulina okubeerako n'omutima ogw'obuntu. Kuba Norbert Mao abadde talina kukolera kintu kyonna kusanyusa nnyo kusinziira ku bye batukola. Naye twavaayo ku level eyo, ebyobufuzi bya mpalanirako tubibalekedde. Kati tuli ku level yaffe ya kukolera Uganda.